mutono nnyo Aisha oli musiraamu muzeyi mugala wa buwangwa bwanga na nono omukyalo ono kuba akwata omukyala magala gwe comment yo kijomulinako abakazi bagamba nga badde mugumu nnyo nze ndabanga omukyalo oyo omupange mama yiwe Uganda wano buli kimu kisoboka anti ate wuyo musiraamu ebyagwa ku basiraamu tobimanyi tewamuwulidde bulungi naye nze bwe ndaba anti nze nafunako obuzibu n'abakabuliki Seeka Bosa n'agamba nze Kurani nze endagira kuntemako mutwe era nga bwe nagamba nange Kurani endagira kukola ki omukyala yagoberedde obutuufu bw'ekitabo n'enjigiriza yaabwe si kifu balimba Seeka Bosa yennyini amyuka akulira Saliya mu Uganda nze kennyini Magala yamponinga okuntemako omutwe yambulwa buki kati omukyala yagambye ati era yeye ne Seeka Bosa yagamba Kurani eramula oyo mutemako mutwe n'omukyala n'agamba Kurani ebakkirizwa okutta atali musiraamu omukyala yadde ayogera kituufu ng'omukyala atannayogera Seeka Bosa yasooka okwewerera nze okutemako omutwe era nga akisimbuliza mu Kurani abasiraamu ze benjogera ku bagambye omukazi ono yadde akozesa ddiini nga escape route ebintu byokulya ne Bosa era yali akozesa ddiini okungamba okuntema omutwe Bosa ye yasooka n'omukyala naye anti bo bamutemako nga eddiini eragira mutwe kati eddiini eragira mutwe ate era bamala ne bagwa mutema ate zino engalo tezaali za kibonerezo zaali zakusaba ssente kati ate nze we sikiwakanyiza Bosa nze kennyini nze ne bw'ojjayo vidiyo yagamba Kurani n'enjigiriza yaabwe eragira temwako mutwe kati ekitegeeza enensi ya Sharia bagifudde ya Sharia tefugibwa ku Sharia lo ate era abo bennyini bagamba bwe bwanga ebintu by'obusiraamu tebabigabye mu Sharia oli tagaba nange ebintu ne mbagamba Uganda efugibwa mu constitution era n'abigaana ajja bigaana ku lulwe waliwo era Seeke yakisomesa omukazi mutuufu nnyo yayogedde ensomesa gye basomesa anti mutuufu bannange ng'ekya Bosa kye yanneewerera tekyawulikika bubi lwaki ekyono kyekiwulikika eddiini y'obusiraamu ekifaananyi ekibi kati ate ono asinga Bosa akulira Saliya okuneeweya okuntemako omutwe obadde onoonya engeri gy'ogenda okufunamu visa oba okutambuza empapula naye nga tolina wakutandikira kati nkwanjulira Service e-Visa be bokka abakakasibwa okukola ku visa processing oba kiyita okuyambako ku bipapula ebisaba visa embassy appointment booking okuyambako okufuna appointment ku embassy ez'enjawulo invitation letter processing document guidance and submission support students visa work visa, visit visa ne tourist visa mu mawanga ga Europe gonna omuli German, Italy, France, Australia, Netherlands, ne Canada, New Zealand, ne mu UK, Dubai n'ensi endala nnyingi. Toddamu kubonaabona nga Service e-Visa weeri. Tusangibwa Zana ku Ebenezer Mall oba tukubira ku 0746 62 553 oba 0774 699 44 ne ku email yaffe serviceevisa41@gmail.com. Bw'olowooza ku visa ne ku mpapula ezikufulumya eggwanga lowooza ku Service e-Visa. Kale kusema official na josinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bweziti njagala okubanga ate nkwaniriza olunaku olwaleero naye nga Service e-Visa litabe bannaye bali awo Zana butuuka ng'ovudde ku roundabout ng'okkirira booti gw'oyagala okukola ku visa genda yojja kubanga bakuyamba tukujjukiza nti visa mu Bulaaya wonna tusobola okubanga tukuyambako okuleka America ne Canada ebiriyo mu kyalo kyegera mu kyalo n'amasula nga tugulengera naye nayo maaso awo emmere ejja kubanga etereera kifuba kikuluma olina mu kasenyiga kakolokooto sabubi funa Lugave habokofa kusira ate ulcers obuto bukuzimba ofuna ekikeeto tolya tolina appetite funa ulcer syrup ejja kubanga ate ekuyamba okusobola okubeera nga ate bitambulira ddala bulungi naye kati ndowooza wano wendi emyaka egiri wano
Hobo giringa ejali mwatakulaba. Kaba kuuma akakibera emyaka tikakumeneka kwa Ejali mwatakulaba. Kabalame kagwayo. Mwatakulaba waliyo obuwumbi 8 obw'emyaka. Kalawa eshali mulamu alawo yali agamba nti ndi mukadde. Kati wentu wano wentudde. Akakasizawo nti muvubuka muto. Wayo kwanye muwala oyo. Yabuuza nti Simon oli omukadde. Kawala ne mugambo yo si mukadde. Timuvubuka muto wa 25. Kakati ono ali wansi y'engasha. Oyo kinene nyalinga mwana mu 5. Ono sister yange yaga. Sayibota weza na mu 5. Na tagaweza. Anagaweza. Tagaweza. Tunaweza ana. Emyaka 3 mu 5. Naye nze neetenda okukula obubi. Naye nsanze yankwatidde naye ate mwenna nze mbasinga okukula obulungi yadde nkula bubi. Muzeyi Magala yalusinga. Wadde nkula bubi Muzeyi Magala musinga emyaka 2. Muzeyi Magala musinga emyaka 2. Mubiri. Waliyo omuntu ng'alina omubiri omubi. Kakati n'omubiri oguyiika. Ze myaka gye nnina gyejo gimwana. Muzeyi Magala alina emyaka 5. Afuse nkyale. Kakati emyaka 5. Gani kyobe yangambye njiyite nga afuse nkyale. Okimanyi nti n'ogundi akusinga obukulu? Ani? Nkasambidde. Kati mukasambidde Kasambidde si ono omusajja akulidde ebya owulo. Owulo yani. Ekizike. Ekisige. Bakiyita batya ekiwuugulu. Owulo ekiwuugulu simanyi mu Luganda bulungi. Tomumanya ayina ebisige ng'ebyekiwuugulu. Kubanga Muzeyi Magala oba tomutegedde. Kati kansoke nkuwana abantu abakusinga obukulu. Towebamuwa boogeza abo bakitege. Wamma leka nkuwe wamma ono atya okwogera Walukagga. Tansinga. Walukagga yagamba ayina Mpuuga ayina Mpuuga wa 5 mwekana. Kakati Mpuuga owekitiibwa Mpuuga ayina 5 mugumu. Uyo wa 7 mu 5. 5 mugumu. Batambidde. Nkugaye ne Walukagga. Walukagga yo record atuwana mu 7. Sebo nze mubuuze nze. Walukagga asoma kona. Nayina gwenkola naye nga ndi muwala ndi myaka 18 nga gwenkola naye. Mida ayina ki? 2 nga bayimba naye. Nasobola kulanga ayina emyaka 5 mu 2 wa 7 mu 4. Nange ni wa 7 mu 4. Wa 5 mu 2. Nange ni wa 7 mu 4. Owekitiibwa Nsegona. Segona. Ne Segona wa. Naye omanyi nti abateeka mu Google tebeebuuza ku bazaala abo. Yateera babiteekayo. Munnanga abantu omanyi nti osobola okunnoonyaako nga nina essomero lye nasomeramu nga ddene. Bino ebintu obiraba. Obutuufu bwabo biri ebitundu 10. Ero Google ngibuuze Magala. Kati mala obuuze Magala. Okukakasa nti bino ebintu ebiri kuno. Tebyawukana nabya. Muzeyi Magala Google ina wa 7 mu 5 naye. 5 mugumu buuza Magala. Buuza Magala olabe. Muzeyi Magala. Ojja kulaba nga nasoma nako. Ntosobola. Naye nga yemmanyi. Mumanyi. Kati kangende mu AI. Video zo zino zeziraba. Wikipedia tekumanyi. Yampona. Kati kangende mu AI tulabe. AI bojibuza Muzeyi Magala. Neyogera meka. AI ga Muzeyi Magala is a popular Ugandan media personality, local historian and viral content creator. He has achieved byonna bingambye mu Luganda. Popular Ugandan media personality, muntu mututumufu owo ku mitimbagano. Amanyi ebyafaayo local historian and a viral content creator. Akola ebintu nebitambula nnyo. He has achieved widespread fame across Ugandan social media platforms. Afunye tutumu ku mikutu egy'emitimbagano ekwetoola eggwanga Uganda okuli TikTok, YouTube and Facebook. He is best known for his deep knowledge of Buganda culture. Amanyiddwa ku magezi ku bumanyi bw'alina ku buwangwa bwa Bwakabaka bwa Buganda, colonial history, abafuzi b'amatwale, and his comedic opinionated commentary n'ebintu byayogera ebisesa. Byalimbye. Tugende mu maaso. Content and media presence. Viral interviews. He frequently appears on popular digital shows, notably alongside prominent media hosts Nebakuwa Kasuku on Kasuku Live channel. Cultural analysis. He often breaks down historical narrative, family affairs. Nebakuwa. Comedic language skills. Clips of Muzeyi Magala attempting to speak English, Luzungu, or debating current social dynamic regularly viral.
kino ki ekyoluzungu bakugamba nti clips izo ng'ogezaako okwogera oluzungu zitambula nezo nyumira nnyo abantu otegedde nti gundi emyaka tekamu Walukaga yaswalukaga yakwatamu omusajja ali ntya waligamba omukazi yanneesibako oyo ate ye takyanzijukira yenze mumanyi Walukaga wamulaba twalina gwe tukola naye ku bbiri bwayise nga ndi muwala nga bayimba naye nga buli kaseera ajja mu workshop yaffe okitegedde naye gye emyaka gye njogera gya mu 9 kati ng'ate ye ansingako Walukaga alina myaka ng'ebiri takka wansi wa myaka 53 takka wansi kuba ateekwa okuba ansinga kyo nteekawo n'omukono ne bagutema kuba we namulabira nga be bavubuka bw'oba ofumbirwa guwandibye musajja guwandifumbirwa Google yamulaba ddaffe twamulaba Wikipedia ne Google byanjawulo andi Wikipedia gwe mukutu ogulaga omuntu bdiro obuzaale bwe na biki naye nga beebuuza ku maama baabwe kati gwe bakwebuuzako ebyo bakwogeddeko mbyogera ne babiraba obuzaale bw'omuntu bumanyiddwa bazadde be nze sirabangayo omuntu ajja wange n'abuuza kukwata ku baana bange ne boogenda ku Google oyinza obisangayo kubanga baboogerako bamanyiko bameka abayinza obutabamanya bonna ne booyogeddeko nze okusinza bwe nalabako omanyi nti Wikipedia eyo bw'ogibuuza 5-star hotel how many 5-star hotel in Uganda ejja kulaga nga 10 eteekemu ne hoteli nga restaurant of course searches eyingiza ebyo bigiweereddwa teyiya andi kakati kitegeeza ki nti bali bateekayo abaagala oteekayo ebyo bateekayo ndowooza zaabwe era tosobola sangayo ow'ekitibwa Sseggona ow'ekitibwa Mpuuga nga yatta obudde bwateekeyo ebyo bantu bwe bamuteerayo olw'okusinza kye balowooza ne babalimbira naye kibategeeza kugamba nti ndowooza obalabye nti kati mbidde n'amaani bajja muleeta awo kati mwami mbidde muto obukulu bwe bwonna mulabye avuga emmotoka za bbeeyi mbidde tavuga mmotoka zitali za Germany kati naffe bino ebyokwesika simanyi wapoose 99 simanyi wasitudde ebiti watutta obukuta wasibye faamu tosobola sigala nga bw'oli ne baba bakuwaana batya naye nno muzeeyi Magala okimanyi nti omuntu omwavu yatakula nze mbigenderedde nnyo tewandikoze bugagga n'otokula ate nze okukula nkwagala nnyo kuba nze nabonaabona nnyo mbuto n'omalonga nti onzize mbuto nze yatandika okukola nga nyina emyaka 8 obwawusigaalo omanyi bye nayitamu mu buto nze seegomba buto kyova olaba sisala omuntu n'onsalako omwaka bwe buzibu bwawe ate nabaakuna bakulaba bakwongeza nnyo emyaka siyina bakubalanga wansanvu ekyo nkyebaliza mukama nganda bannyonnyola nti enkulayo yennungi ne bakaayana waliwo owensanvu akeesa ng'azina mu gavana mpaka ku makya Miriya yawezezza emyaka 9 Miriya Kalobote nga 17 ogw'omusanvu naye okimanyi akyasobola okubeera mu gavana n'azina kizibu omukazi nga nze wendiwereza ensanvu bajja kuba Pulezidenti Museveni nno yawadde kalidinaali emmotoka ku birthday olaba n'ezo empale ze nayambala naye nze nakitegedde yagiwadde amudira mu bigere naye Miriya bambi mukazi kati kambabuulire ow'ekitiibwa kitaffe mu Katonda kalidinaali Wamala embeera yonna gy'ayise ey'emirembe ate era akutuse mu Desemba tagenda weza 10 nze gambye abaavu be bakola obulungi nze nnyina omukyala ankoledde ewange oba emyaka ekyo nakyo olimba eriyo abantu abaakula obulungi olaba Bishop Sinabulya alina emyaka 92 Sinabulya yali Bishop wa Central Buganda Bishop George Sinabulya yazaala Bishop Ndubowa Bishop George Sinabulya yazaala Bishop Lubowa naye akyasobola okutambula n'ava newe najjaawe Namirembe alina emyaka 9 mwegi lwakuba obeera mu kyalo naye nze akozesa ku bantu abali mu myaka gyange nze kuba saagala kukozesa bakozi bato nze nnyina omukyala nfunanye n'emyaka 2 okunkolerako kati mpulira nga n'omuyita omukozi kyennuma kuba noonya erinnya lyemmuyita erya mmange terimugwana mba muyisizaamu amaaso kuba mmange teyakola buvunaanyizibwa
oli bwe yakola kwegasiina kye muyite jjajja kuba ye muntu asinga mu nsi muno ow'omuwendo okuva ku baana Maama wo. banzirako okwagala Ani maama wo. omukyalo oyo nayina emyaka 2 ne mufuna ng'alina emyaka asatu nankuza nga mubuzafukamidde yankolera nga yankolera nenzaala abaana bonna yasevinga ssente kuba namwagala nnyo ali wuwe naye era bwe mba ndwadde yansookako buli lwemba nga nzadde bannongoosa bulongoosa okudda engu lwensooka okukubako eriiso buli lwemba omulwadde nekongo mubiri lwaki osindika mwana sisiisa mwana wange wakyafu nagamba tugende mu maaso nkugambye omukyalo oli naye bw'omulaba oli bwentambula naye oli agamba mpa muwalawo ojo omunsendere siyinza kyekyomuwendo kyennyina mu bulamu bwange simuzannyisa kati nemba n'omulala ndowooza yankolera emyaka nga 7 nga oli amaze okugenda ewuwo okuzimba kuba yajja ndi mulwadde mwana mulwadde kumutwala mu ddwaliro sinaazanga ku mwana wange yabadde amukunaaliza sinaazanga ku baana bange okuva ku mukulu wa 32 paka ku bana abato era wange oli nebaali buli ono omukulu w'emyaka 32 buli we baagala maama yagenda n'omutikkira ye yagenda ne ku masomero ye yagenda na buli wamulala yagenda nanyizo kulyako ebintu by'obuko oyo w'emyaka 32 era njagala 2 yo omwana ayagala naye n'okusinganza oyo w'emyaka 32 namugaana nga bw'agenda ku university muwa ssente naye nga yagaana atambuza bigere azifisse kati nga naye alondalonda ebintu esa alina 6 pack nze ni mukyala munyarwanda buli lwonda bw'ŋŋamba ekintu ekyo nze omukono gwange munene mama wange munyarwanda naye gwamasinga teyali munnarwanda yandibadde atyo omulungi bw'ati nandibadde nnyina enyindo eringa ey'ente bannange naye ayisa ositula obuzito nedda emikono giba minene egya bannange kyogamba nti gwe oli munnakyalo okikumanya ono wamma ayina amalo nali nyambadde t-shirt ne jeani yanfungula bw'ati paka ku lubuto na antunuulira alabe naye mukazi wali amule yanfungula bw'ati ayina empale eringa ssuuka olowooza yeesibyeko neesibe ate nendebera eyo gyola kati nandigaze mu gavana nga ndi bwe nti naye bayinza ndowooza n'okungobayo ina emizigo emiryango mitono bw'oyoza empale ogisa mu mulyango nekolanga kateni aina omuna empale yange si nnene nnyo nze obunene bwange buli ku mikono nze empale yange si nnene namufungula wamma yalaba mpale ya jiini nali mu jiini okitegedde empale ya ayisanja ebika mbadde namwe mbajumiza omukyalo oyo yazinonera omukyalo oyo gwe nkugambye yazindeetera simanyi zazija alina gyeyandeetera kuzino etuuka eno esiba olubuto agenda na baketi n'ajambaza baketi waliwo ze bandeetera nga zigwa n'ojambala n'egwa Aisha wamma agenda ne baketi ku dduuka kyogamba nalongole wisi tayambala mpale osinga nalongo emirundi egi nyinza okusinga nalongole wisi banna nyinza okusinga nalongole wisi bannange mubuuze nze nyina kiro 175 mbuuze eza nalongo bibiri eza nalongo ziri 18 nze nyina banna nalongole businga mukazi lwaki mwalabika ng'omwe nali mukwanye n'omukwana netubisazamu banna ekyo mugana nalongole wisi musingo ali mwaba gwe ogata bannalongo babiri ofuna gwe omanyi nti omukono gwo kyekisambi kya nalongo omukono guno kono teryagunenkana mikono gyo gyanewaggulako naye omanyi nti ate wano balinga gwe basibako obusubi ng'ekyava eno kirala nakino kirala munnange katonda bw'ati bwe yankola aneeronda onotera nakuntunula gye wava kuba muzeeyi magala yambikkula bw'ati ate nava eyo wavaawo wamaani bwe twenkana bannange nalongole wisi mutono nnyo nalongole wisi era kawala ku ggwe nalongo yenkana omukazi ayambala obutiiti ebweru ng'alina olubuto mu maaso ng'akabina kajja bwe kati naye ate era naye mutono
oyo gundi Mase Ye Mase. si ye Mase oyo azina ennyo omunene nnyo ng'olubuto ng'olubuto lumuli mu maaso nze nnyina olubuto bwe lutyo kyeŋŋamba era naye omusinga nze siyina lubuto okusinziira ku bunene bwange anze ekirane kyennyina mikono gyokka n'oginzijjako sisigalawo ate owefumba ali nze bw'onzijjako emikono n'akabina sisigalawo Oba weddewo. olina kilo meka 15 15 Ennyingi z'oli ogenzeko ziri mmeka? 20 n'ensalako toweza 2 bulijjo Mzee Magalo mmeka oyinza obusinga natono okuzitola. nze nina 98 Ni. kwolwo olubuto lwonna banaye baleete kati nze ndi mufumbo awo nfumba abaaki ate oyo amaze emyaka 7 era mulinaana entola ajja piisuula Muzeeyi Magalo gwe nze bw'onzijjako wamma akabina n'emikono bwe buzibu bwange bwokka okusinza ku bunene bwange siyina lubuto singa sambala n'ezo jjiini mwondabira Myaka 7 taroza tegiweze 7 Muzeeyi Magalo yanfungula myaka 7 watotere kufa. Uyo wamagiri emeka zisukkanamu nalina emyaka 45 egyo 7 kati Kasendo okola zaaki. siyina baana bange onsanga mu gavana naye nze mpewuka ekiro Anne eyo enkomekero yabyo byonna wayina ekiddako kirina kiba. Muzeeyi Magalo ko zinkulazeeko ku buvidiyo ono yandirabye wempewuka ekiro esimanyi Anne kingaba kyonna Aisha. Bw'omala okukola ebyo byonna enkomekerero emaliriza ate nga ngenda mu gavana nga ati njagala ono muwalawo. kakawala kaekamu Akakusendere. siyinza kudigida na muwala wange kanka kunoonyeze koyagala okulaba njagala akali eri nze nakakuza akooli owookubiri gwe nafuna nga kuva kooli kwempita mangi okaagadde okolima okkiriza okolima ndaba nze gwe muyita omunene ekiro bwendigida naawe mpoono gwe wabirabye nabikusindikidde nobikusindikira alinga kisokomi kati nze noŋŋamba muno nze azina bwentyo agira nalungi wamu nungi wakiro gwe omuntu ayenyenya bwaisha otya nnyo katolaba nga bw'olyawo nafuna yamunyigo abavubuka e Kampala mwebali smart wire Aisha omuvubuka akukwata gwe ye nonkwatako waliwo sebwavu eyali aneesibyeko namuvuma ogenda olina kiro 15 ogenda ovaayo ng'otuuse mu 10 ate Aisha funa omusajja ngambagaza ki abato bakaabanga nange enzira ku musajja kale gwe omusajja tokyamwetaaza ssente ate mba njagala ki mwana wafumbe njagala nkulage Muzeeyi Magalo we yambikkulya nali nyambadde bwenti awo no ndi mu gavana ngusomba naye bannange yambikkula bwabikkula ekisaati nze kironfuuka sisange yagamba ekironfuuka kirala bulawuzi nyo ogirabye wamma mbu yambikkula eyo no bulawuzi tentuuka bulungi nnene kati abagikola bali bati basuubira amunanga abatunda ebintu by'ebbeeyi ebyerandani bayina n'empale bino ojambala bulawuzi yaisa gyogiraba gikubyemu ng'ogitadde mu luggi yambikkula wamma mbw alabe nga ne mukazi wamulaba yambikkula bwati nange kutambula kudda kulaba era Muzeeyi Magalo abadde alina ensonga gy'alweyizinze girowoozeeko abadde agamba funa omuntu naye omulenzi myaka 3 yakwatira ensawo bwati nga lwonoonya ki okwereetera ababbi mu maka bakwebyo bakondo bwe munfunirira ddala omubbi ebintu biteeke ku kaviyeti naye ggwe bw'osanga maama wo ng'ayina omuvubuka bw'atyo gw'olowooza otya singa maama wange n'alabika ze singa nali alina omusajja alinga Saimo nze kati nkibubunja tandikirawo muyita taata gwe Magalo singa saazaala singa mbuyina naye nze kati emyaka gyange okimanyi nti maama wange asobola okukula obulungi osinga nze nga nze nakanduka kati nze owange bamulaba babuuza muwala wo nze ne maama wange anti ye mutono kati nze mukulu ku ye bagamba gwozaala nnyo yenkana ne kabaka wa 7 mu gumu
myaka tawe 7 mugumu naye kuba ye mukyala mutono ate biri mugumwa gukozesa nnyo kati ffe emmotoka ogiyingirira mu kikomera mwekuza n'oyingira waka n'otuula mu bizinensi ojja osuleko ebweru naye nzina abaana bannyonnyola sisobola nobaga mubiri gwali gubanja abaana bo baswasiza kati olaba ayise ogenda kuba otuddaawo akasumbi kabike nze buli kyenkola baana bange buli kyenkola kati nkirabira mu baana bange abaana bange saagala kubaswaza kati obuzibu bwe tuyina abasajja baffe ffe twandiyagadde emyaka gyaffe baagala bwana buto kati ate obuvubuka obuto bukwanaffe olw'okwagala okutubba omukazi omugezi yenna bw'afuna kasente ke nga yeekulidde bw'oba oli mugezi va ku basajja kambeera mbavuma abali bannange buli lunaku kyenkana buli lunaku nvumayo obuvuma baki nga kyebaagala okiyina munnange balabako nga neetaddeko nti nno foseero nze nakimala naera abali eyaabwe oba oyagala nkuvuma ebivumo byotawulirangako nsinge ne fuulufiga nkwana era mbavuma bakimanyi mala okukugayo ekigambo ekinene nnyo nenkusindika ewa nnyoko nenkubulookinga nekisigala nga kikunugula wali ovumyeko omuntu n'akaaba bangi kitegeeza tobeerangako awo n'owulira nga omutima omubiri gukusiiwa munnange gy'okoma okubeera nga wabivaako tobirowooza nako kasita ebbanga liyitawo kati ki kyesaalya myaka 45 gyokutandika butandisa omubiri gwa kutandika nze natandika okukola gambye nga nyina emyaka 8 myaka 14 naye okunyira kw'olyolina abasajja tebakutawaanya nnyo ng'oggyeko abavubuka naye nonze muzeeyi magala nga ndi mukazi mukambe ekisooka mba ne dwevange kanyama tomumanyi awo wembeera wali ng'azimbisa nga lwaki avaawo ate nga mwera bwesinga mba simwagala singa sitambula naye wafuna akanyama bamutya era bw'alaba andiko ng'asembera azimbamu alaba sente ze zigenda kisajja kijjirawo ne kikyusa amateeka mannange sayimo abaana abawala bakaaba nga nawe omukadde weereeta mu lwokaano ekitabudde laavu mu ggwanga muno ssente ati wuyo muzeeyi magala ganinga wansanvu ndi mu gavana neezinira naye ayisa weeyagadde mannange nedda eyo exercise mba nsala ku masavu mba nzinamu obutakaddiwa nnyo gwe tolabyeyo enkyusa gye neekyusaamu mbeera wakankaddiwe ondabye ngere maama w'abaana babeera bantunuulira okuyita jjajja w'abaana anti wabaayo bakulu bakitegedde katono nnyo aisha oli musiraamu muzeeyi mugala wa buwangwa bwanga nanono omukyalo ono kuba akwata omukyala magala gwe komenti yo ki gy'omulinako abakazi ne bagamba nga babadde mugumu nnyo nze ndabanga omukyala oyo omupange bamanyi be Uganda wano buli kimu kisoboka anti ate wuuyo musiraamu ebyagwa ku basiraamu naye tewamuwulidde bulungi naye nze bwendaba anti nze nafunako obuzibu n'abakabuliki Seeka Bosa n'agamba nze Kurani nze endagira kuntemako mutwe era nga bwe nagamba nange Kurani endagira kukola ki omukyala yagoberedde obutuufu bw'ekitabo n'enjigiriza yaabwe si kifu balimba Seeka Bosa yennyini amyuka akulira Saliya mu Uganda nze kennyini Magala yamponinga okuntemako omutwe yambulwa buki kati omukyala yagambye ati era yeye ne Seeka Bosa yagamba Kurani eramula oyo mutemako mutwe n'omukyala n'agamba Kurani ebakkirizwa okutta atali musiraamu omukyala yadde ayogera kituufu ng'omukyala tannayogera Seeka Bosa yasooka okwewerera nze okutemako omutwe era nga akisimbuliza mu Kurani wasaamu ze benjogera ku bagambi omukazi ono yadde akozesa ddiini nga escape route ebintu byokulya ne Bosa era yali akozesa ddiini okungamba okuntema yali akozesa ddiini okungamba okuntemako omutwe Bosa ye yasooka n'omukyala naye anti bo bamutemako nga eddiini eragira mutwe
kati edini eragira mutwe ate era bamanya bagwa mutwe ate zino engalo tezaali za kibonerezo zaali za kusaba sente kati ate nze wesikiwakanyiza bosanze kennyini nze ne bonjayo vidiyo yagamba Kurani n'enjigiriza yaabwe eragira temwako mutwe kati ekitegeeza enensi ya sharia bagifudde ya sharia tefugibwa ku sharia lo ate era abo bennyini bagamba bwe bwanga ebintu by'obusiraamu tebabigabye mu sharia oli tagaba nange ebintu ne mbagamba Uganda efugibwa mu constitution era n'abigaana ajja bigaana ku lulwe waliwo era seeke yakisomesa omukazi mutuufu nnyo yayogedde ensomesa gye basomesa nti mutuufu bannange ng'ekya bosa kye yanneewerera tekyawulikika bubi lwaki ekyono teyasiize eddiini y'obusiraamu ekifaananyi ekibi kati ate ono asinga bosa akulira saliyo okuneewe y'okuntemako omutwe anti era kyogamba gwe nsoose okuba naye entalo bameka abakagamba ate naye mukwogera yasinziira mu Kurani nangamba okuntemako omutwe ne vidiyo njiina naye ng'ayinza ogukutemako yambulwa bubulwa ate na gavumenti eno batuyambako ne bakakkanya akutema ate muzeeyi Magala tayagalira ddala bantu abo emboozi gikyuse bajja tuleetera obuzibu ajja tuleetera obuzibu seri buzibu bwamu nga nze bannemwa si byangu naye nga we tuli wano Aisha Furniture Uganda Limited assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu bakasitoma bange ntuuse nga bulijjo mbalamusizza nnyo mwebale okumpagira bannanga abantu bampagidde mbeebaza mmwe muntaddeko akamwenyumwenyu kano otherwise nandibadde ndi munyiivu bakasitoma bange mwebale nnyo promotion najongerayo sayi mugondeetedde promotion ejongerayo yeeyongeddeyo mpaka mugw'omwenda nga lumu njongeddeyo ayisa lwaki ogiteeka mugw'omwenda nga 3 anti kati eno gye nkoze mu gw'omunaana ani bw'ogamba nga lumu oba omaze oyingira ogw'omwenda teekako ng'ogufundikira ogw'omwenda nga 3 mu lumu badde ogw'omwenda siguyingira sorry ogw'omunaana nga 3 mu lumu ekyokunywawo oguze yakunywaki naye ng'amazimuleeta gatanyogga mu gw'omunaana nga 3 mu lumu naye olwo Diana lwaweze emyaka 29 ng'afudde lukyuse spicy gundi Princess Diana lwaweze emyaka 29 ng'afudde teeka mu gw'omwenda nga 3 kakati nkomyewo okubalaga ebintu ebiri ku promotion buli kaseera ndeeta ebipya bennyina ebintu byammwe biri makubo matuufu banaye abantu ba diaspora bampagidde sibatenda mwebale nnyo mwebalire ddala mukama yaba abaddizaawo naye nga mujje wano nadda wano ebbanda navaayo abamu mukyanoonyeza bbanda omuntu akubira ali bbanda banaye gavumenti nga balaba waasenguka baakoonayo dda ndi wano ekibuye ku Lwema Kindye wakava ku Katwe police station opposite ne Prayer Palace ekizimbe kyange kitunudde mu Prayer Palace ne bw'obeera ekibuye mulawundi okirengera kalina nagiteekako waggulu ebipande Aisha Furniture ennamba eri 0705 bannange mugiwandiike 0705 6 9 bannange abeeyita Aisha Furniture ku TikTok situndirako bintu bannange baisha Furniture bangi naye bw'oba tokubye ennamba 0705 6 togula bagenda abantu beetuumye erinnya lyange baddira ennamba yange ne bagiteeka ku bintu ebitali byange bannange bw'oba tonkubidde togula ogenda gwa mu babbi ng'ate ekigendererwa kyange kife ekyajjayo feesi yange kubawonya ababbi ababazi babbi banaye bw'oba toguze ku Aisha Furniture tugula Furniture ababazi babbi naffe bannaffe batubba kati bannange temuli mulimu gulimu bubbi nga bubazi kyekyanzijayo mu kamera omuntu bwabba ekibuye ng'agenda ebwayise bwabba ebwayise ng'agenda ekireka bakyusa bitundu teri mubazaayi muntu wa Furniture avaayo mu kamera emyaka n'emyaka nga bwenkoza nti aba yabba dda era kati ffe kyo nze omuntu bwambuuza eddogo lyenkozesa mugamba mazima oli okwo nti mazima gokka nze nnyina omuntu ajja n'emyaka 5 ne kalisiiti era muwabuwi kintu emyaka 5 nga yoliwo abamu bafuna ebizibu abamu balwala ate tebakontakitinga kugamba nti munange nafuna ekizibu naye nze nga muwa ekintu ki
kubanga ebintu mbada bingi store ebejjudde kati nja kuyita Saimo eri gye twali ebbanda bali mu kuzimba tuyingira mu gwa mwenda ngameka branch sinnamanya kuba azimba yangamba mu gwa mwenda bali mu kusiba tails biki branch ey'okubiri eddeyo eri abantu bangi babeera awo omulabira bbanda omuwulirira bbanda olina kati abantu nga beekira anti eyo namalayo emyaka 11 ebbanda namalayo emyaka kwenzijukira ngenda nyina olubuto lwa myezi 3 kati omwana ali mu P7 agenda kola P7 we batukooneddeyo ng'abo bonna oli akkubira atuuseewo nti jangu eno ekibuye ku lwema kindye kati Saimo kuyita mwangu tulaga abantu promotion tugikuba abantu mu maaso bana ekino kyetutuddeko tuveeko maanyi egendamu amasuuka gawera 20 oba tawulo oba bupanti bwo nene eriko omufaliso Muzeeyi Magala yeebakanamu kuliko omufaliso kuba enfuufu egenda okunkwata bino ebitengi tebabyoza buli lunaku ekyo tebakyoza si buli lunaku bakyoleza mu dry cleaner kuliko omufaliso kuliko dressing mirror eno eriko ettaala lyako ery'omuwendo anti sasula miliyoni 4 zo kiba kya miliyoni 8 kati miliyoni naye ompangisa akigula dressing mirror zino zivaako oyinza n'ogiteeka mu kisenge ekirala dressing mirror zino zivaako ziri akatimba ka bugulu obutimba kati babuteeka ku siiringi kozi oli wakyalo mbeera obutimba babukolera ku siiringi ne bukka obumu bwobana bwalimo kati ogule ekitanda kino ekye miliyoni 8 ate oteekeko obuti ekitanda kino kirina dressing mirror 2 okola olubaawo guno ono mahogani gwe tufuula tusiga kala y'emmotoka eno kala ya mmotoka kibadde kya miliyoni 8 kati miliyoni 4 okukoma ogw'omunaana nabyongeddeyo lwa Saimo ono teyabibalaga twali tugaba piki twabyongeddeyo kati gwa 8 promotion sente zikyaliwo anti naterekawo miliyoni 10 ebintu eby'emiliyoni 10 ebigwawo anti ngamba kyentunda nga nyongerako nga nza kuba miliyoni 4 kino ekitanda tekiddawo naye kwa akawunti kati bwentunda 4 nga nyongerako nga nzizaawo kuba tezimala n'ekirala kiikino kano akameza kalina nnyiniko muva Bulaaya yakampa mu kifaananyi naŋŋamba ye kaayagala buno obwe Bulaaya akabiina kayisa kaleke tokakwata wamma ne bwokakwata ekitanda vaayo gwe kino ekitanda naye Muzeeyi Magala ajere gazi kino ekitanda kya mahogani atayagala kiriko lugoye kuliko omufaliso side drawers mahogani kibadde kya miliyoni 8 kati miliyoni 4 deeka deeka ogiraba esumulukuka zino sukulu tetwazinyweza nnyo togenda nayo kuliko drawer wansi sikugira drawer eriko obupiira ebeeramu ebintu by'abaana eriko obupiira wansi etambula kuliko emifaliso kiba kya miliyoni 7 kati miliyoni 3.5 wansi wagendayo omuntu omukulu waggulu wagendamu abaana n'emifaliso gyako betusula ku mizigo kino ate bwemba musula mu muzigo gwe togula na buliri taata wansi abaana waggulu nga mwebaka miliyoni 3.5 kati emmeeza eno yiino mukama wange yankolesa emmeeza yo yiino weeri kati ekyenjawulo kyembaleetedde mubadde muga dining ab'essente etonotono dining eno ebadde ku miliyoni 6 kati 3.5 yamahogani yantebe 6 eriko ensawo yange lwa mahogani kantuuleko balabe twateekako n'akaveera olugoye obutaddugala twateekako akaveera akakuuma olugoye miliyoni 3 zokka ntebe 6 naye promotion eggwako mu gwa 8 nga 3 promotion bweggwa nze nkola muti gya mahogani gyokka nga bagalanti buli kyenkuwa emyaka 5 garanti ya myaka 5 kati miliyoni 3 promotion bweggwako miliyoni 6
yemu n'eno enkola yemu zikyusaamu design obutebe n'emmeeza era miliyoni zibadde 6 kati miliyoni 3 enamba 0705 61 94 miliyoni 3 zokka dining zino tugende kuzebbeeyi. Ekitanda kino abatayagala kiri kyambaze era kiringa kiri lwakuba kino kyonna lwakuba tekuli lugoye era miliyoni 4 n'omufaliso okugenderako. Ebintu bye mulaba wano ebeera sample nnyina ebirala bingi mu store kati kuno sikwambali miliyoni 4 promotion wegwako miliyoni 8 deeka n'eriyiiri era gibalage bagirabe bulungi deeka neeno emiliyoni ya miliyoni 4 zonna zanya kati erina akadesign kano luli teyakabalaze kalinga kakyaki deeka eriko amadaala gano tewagabalaze nno eriko amadaala galiko safe miliyoni nene wansi eyina era eyina safe wansi muntu mukulu waggulu mwana miliyoni 3.5 n'emifaliso gyamu bano nno abaana betaaga okusiimula enfuufu eriwa 3.5 ku promotion 50%. Omwezi ogw'omunaana bwe guggwako no Saima yagunonyongeresezaayo ziba miliyoni 7. Eno dining nagikoppa mu maka ga Zali. Dining yino otuulaawo nagikoppa mu kifaananyi nga Zali alaga ewuwe otuulaawo eba ya miliyoni 10 mu mabo osooka owoze emisango gy'ewaka mabo oligina abasinga mabo bateekako sitiika Saima okimanyi abasinga bateekako sitiika wange misango mpulira buwulizi nga naye baba ezitowa bannange bakasitoma omuntu bw'abalimba nti mabo ng'abasajja basobola omusitula ababiri abaakulimbye abasinga bateekako sitiika sisobola ndi munafu abasinga bateekako sitiika kati bw'olabanga dining omuntu asobola ogiyingiza abasajja ababiri nga basobola ogiyingiza mu nju eyo teba mabo togamba bwe mba n'amanyi nti eno tugiyingiza tekisoboka naawe tekisoboka bana eno mabo miliyoni zandibadde 11 kati miliyoni 5.5 yantebe 8 nagikoppa mu maka ga Zali yapostinga nenjikuba screenshot nenjikola ne bwabeera mu ddiika nga muwanvu atya amagulu gajaayo Zali Hussein kaza asinga obulungi mu Uganda ne mu nsi yonna gwe namba 2 naye muzeyi magaleero onoonya okumpeteramu era Zali agenda mu myaka 5 bagamba alina 5 mu 2 naye manyi ne bagamba nti ate nze muzaala bakkiriza obwavu bubi okimanyi laba enfuufu ne bagamba Zali nti Zali muzzukulu wange era bakkiriza omwana asimula enfuufu eno ya miliyoni 5 ebadde ku 10 kati miliyoni 5 kana akakala kalungi nnyo bannange era yaleza kala kalungi yaleza eno yaggule kala yaggule era miliyoni 5 ebadde ya 10 kati 5 mabo oligino mu Uganda batono abamulina mabo bateekako sitiika nga ya mabo ne bateekako sitiika njagala kukubira ku mwana ono ajjaofaanagana tonvuma naye Aisha ani asinga obulungi asingako nsingako ki bwe tewenkanika tugende wali ate wagattako ssente nekiyitirira bagamba neguja bagira eno nayo yiino neno mabos eno mabo yantebe 8 eno obulungi bwayo bannange bwayitirira emabega bagigula eyange yiino bagigula egenda eno mukyala yagisasula wayiseewo wekisinga 2 agitwala era sigitunda eno bw'ojagala okola wooda nuuja okuva mu lugoye bayita kakutiya
ebadde ya miliyoni 6 kati 3 obumeeza buubwo ne baba kagulewo ko bakalabe kali kamiliyoni open tumeza ati miliyoni emu promotion eno miliyoni 3 ebadde ya 6 black sayimo tewagisanga wolu siye yange ati yange jiri eno black tewagireka awo sayimo mwanga munyini kati onga muli awe tata ni mama tuze kutula mu nsonga eno ebadde tuze kutula mu nsonga za mukoddomi akuba mwala naye mama omusajja ngamba nafuna mubi nesi kaisa musinga obulungi kale kasikanzikirize wambe ebadde ya miliyoni 6 kati miliyoni 3 zonna ntebe zange ziri 7 seater kolike yamwa mankulage kolike ne yaba 3 akabina kaisa kaleke kolike yaba 2 nentono 2 eyamagala yino baita magala ncheya eyamagala yino naye neyanziza nyayisa wampe Aisha yampe ntebe nebaza fokazi nizimpozi gwe nakapogolera Aisha yangulidde omwenge oteke ekigundi mu ntebe oyo no bamita idesti taka eno bana yeno yabadde ya miliyoni 6 kati miliyoni 3 emmeeza kakadde kamu maboli gino kakadde kamu naye promotion bwegwako ziba miliyoni 2 Aisha ogambye eno yameka miliyoni 3 kati eba ya 6 kati 3 feyongereyo balageze 2 abana tebaliseewo kubo gisikeemu ko tulabe naye nga tuyitawo gwe naye sayimo olabye omwana dining bwe zifaanana abakozi naganya okuyomba aliwo ekikusukkako eno yameka Aisha eno miliyoni 3 ebadde ya 6 bagiguze sigitunda bannaayo eno bagiguze ebitwaisha bijje mu dduuka banagamba totunda kati store erina mu kale ey'enjawulo oli bw'ajja nga tumugamba ati munnaayo oli ajja n'agamba entebe yange togijjaawo ate eno ya miliyoni 2 ebadde ya miliyoni 4 buli ntebe zonna za 7 seater bakadaama muguze nnyo entebe zino mwebale miliyoni 4 kati miliyoni 2 7 seater eno bagiyita neve blue naye nzirina buli kala erika eyaba 3 eyaba 2 n'entono 2 muna bakasoma abazibu sayimu agula entebe naga togijjaawo anti kati jjukira store eri bbanda ate alisabera side zeno kati kala njiina naye mu kala endala eno njiina mu kala endala bulawuni ne kuliimu eno eba ya miliyoni 6 kati miliyoni 3 7 seater ajagala nkontaktinga nenga byebi mu store je ebiri ayaya kiweyawusi sijina mu kala eno njina babwe tugumba nga tuline mutanzi wange ene ina wufa ene ina wufa walizali 2 neyo eyeddiba nagitunga eno yameka naye eri mu store wakati eyeddiba wufa eri mu ddiba ne mu lugoye naisho otunda ebintu nyina abakasoma ba amazima Aisha eno yameka ndaba enfuufu gwaddagasi eno yameka enebeera ya miliyoni 7 kati 3 kitundu kano kebaka ne kamala ne kasituka eriko wufa ekola Aisha kalete ngogondo omubiri Aisha eno ekola ku bluetooth oleta akantu Aisha akachi ababa Aisha sente zirike kumo Aisha magala ageza kukulaga ebintu ebiriro mama wamaleka banenze njogereyo leta akantu akachi kasikebo telibanga asikiro omwami wo nenga magala awoma wa wama nyina nedda si naye ku luno olubuto muwalampa nga walampa gambalagala shia alusinga n'olwanga omwava abaana nesibusiba wamano bluetooth ekola ne flash owalampa olubuto lwamagala obanga walampa ensozi zinezo obanga walampa zino ensozi zeeri mu baki bakibala abali mu nsozi abakozi ono walampa muwalampa oba tomanyi kulinnya tolinnya magala era tomanya Aisha nga twesaana teri naawe wamene ekola ku bluetooth
ne ku flash kano bw'oyagala okwesigama ng'okasitula nga weesigama okola boti nga weesigama bw'okoowa nga weebaka kati yo understand ate Aisha ofunye akabina wiiki eno waliwo wamma n'eno luli nali sikwegomba nnyo nga leero mbalayo mu sitoowa bw'ogula eno kanzijjayo nga ngeeto kitegedde mbalayo mu sitoowa eno eringa kapeti erina ekyoya kiringa kyamagala kirowooza ti alina macete kuziki ejjirita bagiyita bati macete sijjambya ejjirita bagiyita kamwenu eno ebadde ya miliyoni 8 kati miliyoni 4 eno bagigula naye gyeri mu sitoowa Aisha fune katambaala ntuyanye ali mwana musesa Aisha eno erina ekyoya kiringa kyamagala ekisaawa talina kisaaba kukimugulira obweddondi leero okolina Aisha oba ompangu enziraamu kirina kyenziramu ani yayimba weemwe kati oli gwe bayimba mwemwe abaana nabo bayikola mwemwe ngati ngozi yali ani wantondo no wantondo ani tewalumanya dola yagamba Bruno K yemwe kamwenu webaligula katambaala kaswaza n'okuswaza naye anti make-up ono bw'oteeka mu maaso olina okufuna katambaala omulungi ebyo saamu byaki kati ntoyinza nakamalayo wamma eno ya miliyoni 4 ebadde ya 8 kati 4 buno buvaamu n'obwoza eno omukyala yagingulako naye nyina mu sitoowa esigalawo ntunda nga bwendeeta mu sitoowa tugitunda eyo kati jangu bane waliwo ekyenjawulo wano kabina kaleke agwa n'akabina kange kalinga ke bakuwendulira Aisha nkwegomba ennaku zino simanyi lwaki nkwinamu feeling anangira byefo sooka eri naye atusooke eno ya miliyoni 2.5 ebadde ya 5 kati 2.5 erina olugoye lulinga eno newebanju yasubye egendamu erina olugoye lulinga lwa kapeti miliyoni 2.5 zokka ojina mu lugoye lutali luno njina mu lugoye lutali luno ate ojina nga tetuuza buno nga ya wuudu nayo njina bannange mulabe yu abala mugiyita ero eno yu yamera mulabe yu bannaaye etuuza abantu 10 tenisipo eno tenisi etuuza abantu 10 no nga mwe spaces eno ebadde ya miliyoni 8 kati miliyoni 4 naye babeera entebe ennungi ng'olina eddiiro bw'oba olina eddiiro eno yu abamu muziyita ero naye eno yu ebeerako sofa bed ng'eri eyaliwo wano eyaliko kyetwasitula baagigula okyajjukira Simon eyaliko kyetwasitula tukiteeka wakati akameeza kana akameeza kamekaisa kana akameeza bannaye kalungi miliyoni 4 zokka eba ya 8 kati 4 ne mujawula muleta kamu 3 mu 3 nemugitwala abantu 4 3 bannayina eno kati tembuuze yawukanirawa kino kyokka awo tusiita yiyo kalikokka erimu piisi emu 2 3 4 5 erimu piisi 5 mugigula 5 ye buli omu n'atwalako ka piisi naye n'entebe nga ngitunze layisa newe miliyoni 4 zokka 8 ndaba mbagitunze ntono naye mujje mugigule miliyoni 8 kati miliyoni 4 yu mugiyita ero naye neekola yu ogirabye yaleza gure so yakunkumuka banene n'obumeeza kakadde kamu Grand Faza bujanguyire kati ya miliyoni 8 ebadde ku 16 ebadde 16 eri 7 kati miliyoni 8 zokka miliyoni 8 Grand Faza y'olugoye lw'amaanyi eve material mulimu n'obutto
banange no mujanguyire enamba eri 0705 kagamwemu 9403 amanya Aisha Najjemba naye amazima bw'oba toyagala kubba bw'oba toyagala kubba Aisha manyi tofaanaganya erinnya ne mama omwana wange asooka kitegeeza otuyinamu ekyama jangu olabe ne abayonjo ane baba gano maanyi omuntu ng'oli muyonjo ne badde ya $7,000,000 kati $3.5 ayina seefu eyina wooteeka eccupa oba ekikopo $3.5 eba ya 7 kati 3.5 zokka $3.5 kati okumala omwezi ogw'omunaana Faizo nyambukireko waggulu buli kimu kijjudde ettaka dayiningi zonna tokaaba mbutuufu abakozi nnyina obbakyusa eyo yammeka $3.5 ebadde ya 7 kamani endala abakozi how much this chair eno benzi $4,000,000 bayamuna benzi mugimanyi how much this chair sogera luzungu sijja $4 million only mugonga gwe tutuuze nnyo mu Luganda tutuuseeko ku lulimi nze sirumanyi tutusoro this chair tesobola $4 million only abaana n'abako eno omwana asomera mu Ngereza ng'awulira njogera bweti nze nzirange mu luzungu wama $4,000,000 kale kwata come and buy chair $4 million only yes to Aisha Furniture's place wame badde ya $8,000,000 kati $4,000,000 benzi entebe singa okuba comfortable mu nsi yonna very pack eno bagitwala kati ne wabaawo n'eno eri bagitwala ebintu bitambula munnaye najja kukola okuva e Masaka orogera wa Aisha ndogera wa Allah eno eriko kaseefu eriko newagenda eccupa teekawo essimu balabe jaddabo kkala $4,000,000 kati zibadde 8 kati 4 eringa kapisozi ya fiber eno bagiyita new benz anayameka $4,000,000 kati dabo kkala badde ya 8 ya kapise badde ya 8 kati $4,000,000 guno omwezi ogw'omunaana gende kayiba naye abantu tebamanyi birungi kano kagulandi faaza kalungi babimanyi singa tebabimanyi singa tebagula anti bakalwisizza banaye kagulandi faaza kano kalungi how much this chair $8 $8 million banaye kalungi kano kunche ya buy come and buy kalimu sepulingi wansi kalimu fiber $8,000,000 zokka sokoleke munange comfort ekiba ya wajja batya mu luzungu leza come and buy chair leza chair eno nayo yino how much comfortable era nayo $4,000,000 enfuufu bane tulina ekizibu ky'enfuufu ate ekisanga abakozi abakyafu $4,000,000 zokka kati kalungi $4,000,000 zokka zibadde 8 konna Aisha ogambye eri yameka $8,000,000 mbadde simanye yonkufu $1,000,000 nazo 4 zokka ziri 8 ziri 8 ebadde ya 16 kati 8 Holandi Faza ziri 2 garanti bulamu bu Holandi Faza garanti bulamu bu kyekyakitumya Holandi Faza abazzukulu bagamba eno yali yajjajja naye akakatebe kalungi bannange waliwo entebe gy'otunda naawe n'ogiraba baneeka Holandi Faza ako kalungi bakadde nga magala naye ako kakivubuka ziri okujjako ako kakivubuka tulabe zino waliwo eno gye njagala bandeetera abako tudde mu eno eri tujja zisembyayo nze kennyini entebe eno yammeka entebe eno bajje balijjewo wano wabweru baana balikubiza entebe eno ebeera ku $3,000,000 ku promotion naye ebeera ya 6 ono mahogany origino ate ali ku nakyo twateekawo kakiriya kokka
bannanga bagenda ku buko bataata wange yankuza sheyi wange pasita wange mukoddomi wange bannanga abako tembatwalya buli bulookingi kyeya babuulire balina kubanga abako bawanvu njagala kuwa kabaka gugenda n'ekirabo ewa Katikkiro njagala kuwa Katikkiro kabaka mukulu wa kika eno entebe miliyoni 3 zokka bweti emu naye oli afata kwerabidde garanti bulamu bwo onoleza miliyoni 2 zokka eba yanya kati 2 yonna eri ku district miliyoni 2 zokka eno ya 2 miliyoni 2 leza kalungi nnyo naye wabenze entebe njagala nnyo ate eno tujja tusooke ku eno miliyoni 2 zokka ebadde ya miliyoni 4 kati miliyoni 2 7 seater n'obuto mwebuli leza atono omulungi atali akunjubuka bane bakadaama mujje mugule entebe zino zaali no seti 10 kati wasigaddewo nga eno ya mekaisa eriwa miliyoni 2 yonna 7 seater yonna miliyoni 2 zokka enamba 0705 kagamwemu 94 03 enamba njiddamu 0705 kagamwemu 94 03 7 bane bakadaama leza wuno bujjo mugasina ntebe ya miliyoni 2 nga nzitunda nya atandikira kunya bweta promotion itandikira kunya kati miliyoni 2 zokka bakadama mwesonde babiri mutwale 7 seater buli omu aleete miliyoni 1 eyi nekyoya nakyo eba yanya kati eri comfortable mbadde ndowooza eri miliyoni 2 kitundu ebeera ku 5 naye nga ngisaze nnyo n'entebe ate sikyadda mabega nkoze mistake naye kangirekereyo banaye nkoze mistake omuntu omu yekka yagenda ogigula 2 ekitundu eziddako eba ya 3 eba ya 6 naye njogedde 2 kitundu tewali kyakkola kati miliyoni 2 kitundu naye omuntu omu 2 kitundu 7 seater ina ekyoya banaye nze muganzi waayisa entebe nga nnungi bannange nze muganzi waayisa n'ensawo nze njiyina ate egonda bannange 7 seater miliyoni 2 kitundu zokka nseeredde olulimi ebadde ya 3 kuba eyo eba ya 6 naye kati nze siri muntu wakwefuula miliyoni 2 kitundu zokka ng'omamiza mami naye gumudde ku bizinensi n'alyoka akugamba gwe magala wayozezza obuntu bwange gwe kino tawusana magala gwe kino baba ntuyanye simanyi mwe mwenna tewali atuyanye muli olina bikuluma naawe olina bikulaba wama miliyoni 3 zokka eyina ekyoya eve material bana kino kyoya kiringa kya magala kikino miliyoni 2 kitundu leka gwe jayo olubuto balabe wama gikwate bulungi tula mweli esemba wama egonda nze muganzi waayisa twekwanye nze muliko miliyoni 2 kitundu nesawo yino nze njina ey'ababiri muzeyi magala mwatudde omwomu ziri 2 ne 3 seater 7 seater naawe n'emmotoka yo nga eva ebeddugala oba osulawa tomagaza nnyo nze nkola mu kyalo mbeera bunyaka nsula bunyaka nva bunyaka bannange n'entebe ya miliyoni tusigazaayo entebe 3 zokka tunyuke njogera ebisembayo miliyoni 2 kitundu na mukisa omu endala nja kuba nzitunda akabina kaisa tokakwata wamma jangu eno munda ayisa wameza akabina wiiki eno tokimanyi nti akabina kasinziira ku lugoye lw'oyambadde okushepinga naye ayisa omeza akabina mweno wiiki ndawe entebe eno bannaayo ejjudde ettaka eno headmaster enfuufu eri kuno bakonyaako ki bwenyomba ati nyomba eyatagala bayise naganya okuyomba nenegonda bannange eno ebadde ya miliyoni 2 kati miliyoni 10 10 millions erimu obutto eno Grand Father garanti bulamu bwo yo Grand Maza teriyo Grand Father garanti bulamu bwo naye omupangisa totawaana
Ompangisa waliwo eri gye ngambye miliyoni 2. Nno n'abapangisa lwava twogera yaleza yine yampangisa ng'apangisa ennyumba esinga ezaffe abazimba. Lwava tubyogera mu lwali kitali kituufu. Naye n'entebe ennene bamanya twandifaza nayo miliyoni 10 yali miliyoni 10 yali miliyoni 2 miliyoni 10 mukwano gwange mulinde yagigula akyagisibako mpola mulinde kulamusizza nnyo mukwano gwange we bale kumpadira oyo mwami owe mubende yali sebyole yiri gye yasiba sebyole ye David sebyole David seza wabasibye anze basibirako myaka 5 ono yagenda kuweza mwaka kuva le yakitandika awo emubende bananga bofuna akakadde leta 5 leta 2 kati ono agitwala 228 asibeko naye kwe najitwa kale najitwala 228 enyina sebyole mubende 229 kutumiddeko awo nyina bintu bize ati kati abantu batandika okungulako nga tebannagula poloti bwe bangulako nga tebannagula poloti ne bagula poloti ne bazimba ebintu ne babitwala nga mbiteresi kati ngono mukwano gwange yaŋŋamba akomawo 2 Desemba 228 nyine ebintu by'ekitanda dining n'entebe tuyinza kukola tutya nze tetwebala mu kantu nedda sebo buli omu awa munne awo ne twesasula kasitoma yasinga okungulako omwaka guno omwaka oguwedde ne guno baali bamuyita Saabazonto Julius Kidomole buli kyomunju kyonna kyomanyera buli kyolaba yakigula ate emirundi 2 simanyi era ne muwa n'ekirabo kya mmeeza Julius gyoli yonna nkutumiddeko munnange ye kasitoma wange asinga Julius ye kasitoma wange asinga bw'obeera gwenja kusalirako Julius Saabazonto Sserwanja Mukama akuwe ky'osinga okwagala ye bali kumpagira taata wali ogambye n'okutwala entebe endala eri eyeebaka eya music ogenda kujja nkusalirireko ddala ake miliyoni 2 ako kajja buli wamu entebe gye ngenda ogulayo tetuzimazeeyo mulowooza bwe bali tuuze omuntu nga bamusumika twazimazeeyo dda eri emiliyoni 3 twazimaze tuleko wanga twesiibula miliyoni 4 kakale 2 oba lwaki vendaba akatebe kano njula okugjayo gye nnyina ku miliyoni 4 kabadde ka 8 ke kakukubye nnyo Aisha tutulewa ogambye eno jjajigula eno muzeeyi magala eyo ngenda jigula Aisha bannange eno entebe nebeera mu maka g'omusajja omuganda yentebe gye ngenda ogulya mu maka gange boveero mu singa omukyalo oli gwe mbagambye ow'ekitalo gwe njagala ennyo musajja eno nandigimuwadde siina nnyo muntu musajja gwe njagala nnyo ewange njiyina nno ewange eno njiyina naye teri naagituula mu kifaananyi lwaki tokkiriza n'ogimpa magala owama waawe bayinza okuwa entebe tutuulewo wamma tutuulewo we tusibuye naye palampa efuna eddaala palampa otulo bw'omanyi ennyama eva eri nejja wano ono omwepikira n'omuwulira tutuule wali njogerera ebintu byange banenze bbawo Aisha bannange bakasitoma bange abalungi bakasitoma bange nze Aisha Najjimba omukazi asinga amazima mu nsi nange neenyumiriza mu mazima ge neenyumiriza mu mazima ge nnina bwe wabaayo gwe nali ndaazizza vaayo teeke comment section abo baleke ŋŋamba mu furniture oba ne gano n'ekintu kyo ku lwokubiri ne gati ate kitwale ku lwokutaano ekyo nkyenyumirizaamu Mukama ndi mukyala wa mazima nnyo gwe newasasulirako ekintu ky'emyaka 10 ne bw'osasula ku kintu kyo emyaka 10 kibeera safe yangu ng'osasulako abantu bangi batutte ebintu enju yonna nga tebamenye funa 5 oleete ofuna 3 oleete ofuna 2 oleete ofune 10 oleete nga bwe nkusindikira lisiiti mujje mu inbox muŋŋambe nsindikire entebe zowalaze zonna olondemu zoyagala oba dining oba bitanda
tukanye osindike ssente nga bwe nkuwa lisiiti. Bane bw'oba toyina ssente totawaana kujja mu inbox yange kuba ebbeeyi njogedde abakwana nze ngenda bavuma ebigambo ebinene bye mutawulirangako. Nze sijja mu kamera kukwanibwa, ndi mukazi mukulu myaka 52 nakoma dda buli kimu. Saagala musajja singa njagala gye bali mmanyiyo naye saagala basajja naye mbagamba naye temuwulira babbi mmwe. Buli ajja mu inbox yange nga nkwana mmanyi oli mubbi. Kuba wala abato abali mu nsi ekiba kikwagaza omukadde era oba oyagala kubba. Kuba kubba nga bbugu mulindi wa kugina emyaka 52. Nedda nze nnyinyogoga. Wamma bassebo ne bannyabo mujje mugule furniture. Antawaanya nsindisa ebifaananyi nga togula nkukolimidde. Munsindisa ebifaananyi mba bize kubagula. Abagula ne bakoowa ne bava ne ku layini. Nga gwatagula ngenda kuweereza ssente ku Saturday oba Friday wesikola mulekerawo okunnimba. Bw'oba tolina ssente ngamba nti kandabeko bulabi era nja bikuwa. Ngamba kandabeko sina ssente naye munnimba sindika dining onsindikire kitanda. Singa temuyina ssente lwaki munnimbanga mwegaggasanga abaavu abatalya masavu. Mulekerawo okunsindisa ebifaananyi nga temuyina ssente. Abatoya abakasitoma bannange sindika ebifaananyi osindika dining amala nobiraba oluusi nakuleka ku blutik n'atadda namu. Ndaga ku kiri kye wayise bannange ebintu byonna mbibalaga mu kamera oba obirabye oba ntawaanyiza ki. Wamma abampagira mu musinga n'obungi Mukama abawa omukisa. Abantawaanya mbakolimidde. Bannange batawaanya ngenda kuwa ku lunaku gundi ssente. Era bannange ebbeeyi mba njogedde lwaki muba muntawaanya. Gino emyaka gikwata Mundi mukazi mukadde munsuza ku online sendeka entabe sendeka nekino ngenda kusindikira ssente kuli ngenda kusindika mukazi wange bane gwagenda okusindikira mukazi wo babbawo mala mulage bulazi video yange temunsumbuwa kandage ku bba wange kandage ku mukyala wange temudda banaye mbegayiridde bw'oba yagala kulaga mwami wo mulage video oba mukyala wo mulage video temudda mu inbox kunsumbuwa nekaddiidde munandwaza n'ebirwadde nga mbadde ku myaka gino sinnafuna kirwadde kyonna lwa nsonga nze binswesinga kyekyanzija ne ku basajja singa ndi mufumbo singa nnyona sukaali nga nnyina sabbuuni n'omunnyo naye sirina kirwadde kyonna lwa nsonga neesonyiwa abasajja. Nze mbeera musa tondabye nga neetiriboosa mbeera mu ssanyu ebbanga lyonna saagala bizibu saagala swesi. Abasajja wemala ennaku nga 2 era terina kati nno okumanya asajja abazibu teri musajja ali mu grade yange ayinza kuva ku by'abakazi kizibu. Kati 5 ebiri gyange togijjamu ebiri gyange sayima togijjamu. Ab'emyaka gyange bonna baafa sirimu abataafa sirimu bali kumpeki. Wamma bakasitoma bange namba eri 0705 6 Chenda munya 0705 damu zeyi magala 0705 yogera mu luzungu 0705 0705 0705 nkaga mwemu 61 chenda munya ona jaji soba 0705 0705 nkaga mwemu 61 chenda munya 94 0 bakama banange bwoba toguze mu Aisha furniture tobanga wagula ewange ebintu nomala nabyo emyaka 3 nembikuwa bulungi kuba n'ogamba kangende ku mulala bagenda babba ababazi babbi nze bwembwe tulonda ffenna waliwo abagamba ogula otya ekintu kyotolabyeko nkironda tekijja kusanyusa kino kyekisingako nze nkutuuliramu wano ku gulawundi n'embeeranga gwe teri gwe nali nguziza kintu nakisanga nga si kirungi kubanga nfuba okulaba ng'okomawo ng'osanyuka singa temumpagira nnyo bwe muti bennyina ebintu byammwe bankoona ne musirika nzise wano mukyasirise bannange bennyina ebintu byammwe oba mwafa mu ndoose omuntu yakuwa $5,000,000 myaka 3 takunyega oba mwafa mu ndoose waliwo yasibako kagure $5,000 muwala ndoosa waliwo yasiba obukadde obutaano wakakadde 2 obusatu oba mwafa mu ndoose waliwo n'owe $10,000,000 sente temuzijajamya bwe mutyo temunyega
Leero we mwandaba amazima aliyo n'abaamalayo temunona bintu byammwe ondekane ku bulutiiki bannaye kaakati ndowooza nsiibule nyina kyesoogedde sayima ova ku ssimu njoge kiki ndi wano ogenda kukwata ekizimbe ndi wano ku Lwemakindye ekibuye okulira bw'ova ku Katwa police station opposite ne Prayer Palace waliwo ekkanisa ya maluuni ekizimbe kyange mwe kitunudde ne bw'obeera mu lawundi y'ekibuye kalina yange ogirengera eriko Aisha Furniture ebbanda navaayo naye nga tuzimba ngenda kuddayo mu Gw'ekkumi awo nja kuba ne mutaka kale mbasiibudde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kale bane tweyanzeege mujje wano ekibuye niyo ne wabeewo nansibira ku katebe kali miliyoni 2 nako keetaaga kusibirako kesasulire tusukka bannange kyovola abakazi bajja bawasa abakazi namwagala bajja anti bakulogoza bakuwasa lwa bulungi oganda wange bajja kuwasa era nze lwogezaako kundoga nkuwulira wekangabiriza bakuloga otandise okunsiiwa nemmanya wankuttemu abaana bakuloga mugire mulye emmere